بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. سورة النصر سورين الله سبحانه وتعالى يجي سانجيري آية 3. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. سورين إجابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم bikuli bakuzze okutaasa kwa Allah n'okuwangula ekibuga Makka. Tukimanyi bulungi nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagobwa mu Makka n'awaŋŋanguka n'agenda e Madina era gye yaziikibwa, naye ekiseera kyatuuka ate era n'akomawo n'abeera nga ekibuga Makka akyeddiza nga ye mufuzi akifuga owa waggulu oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala okumusobozesa okuwangula abalabe be. Allah subhanahu wa ta'ala teyava agamba nti okutaasa kwa Allah bwe kuli bakuzze, Allah n'abeera nga akuwanguza abalabe bo. Walfathu n'okuwangula ekibuga ky'e Makka, ekyo kye baakugobamu n'oddayo n'obeera nga ggwe omukulu akifuga. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس نولب abantu mu kiseera ekyo ng'omaze okubeera nga weddiza ekibuga ekyo, yadkhuluna fi diini llahi afwaja, nga bayingira mu diini ya Allah busiraamu ebibinja n'ebibinja n'ebibinja. bw'obanga olabye embeera eyo nga Allah akusobozesezza okuddayo n'owangula ekibuga Makka kye baali bakugobyemu, n'obeera nga olwaleero gw'olina obuyinza, abantu bw'olabanga nga batandise okuyingira mu ddiini ya Allah, ebibinja okola nga ki? فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح senderezanga nnyo bihamdi rabbika, amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omwebaza olw'okukusobozesa okutuula ku nfeeto omulabe eyakugobaganya n'owaŋŋanguka. wastaghfiruhu, era omusabe abeere ng'akusonyiwa buli kyonna kyonna ekyo ekyayitira mu mbeera ey'obuntu. innahu kaana tawwaaba, mazima Allah subhanahu wa ta'ala okuva edda n'edda akkiriza okwenenya kwoyo abaamwenenyereza. era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalagira nabbi we sallallahu alaihi wasallama okubeera ng'amutendereza nnyo, ne nabbi kaana yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi. hadisi eri mu Muslimu etugamba nti nabbi ayikirizanga nnyo okwogera ebigambo ebyo nga bye tubiwulidde ebyokutendereza okw'enjawulo, n'ayikiriza n'ebigambo ebigamba subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayhi, n'ebirala nga bwe kiri mu istighfar ez'ebika eby'enjawulo. subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, bingi nnyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyamuwulirwako ku lulimi lwe ng'abyogera mu kutendereza okw'ebika eby'enjawulo.